baali tulangidde ekirala kyonna naye mutabani wa Kalanga n'atatulangira wayase awo ate akulosinze red line ayise we yandikomye teyalikoze ekyo kubanga ffe tubeera serious tukola mwe muli eyo mulimu kwegatta bonti babeera serious nga bali eyo mu kukola mwe mubeera eyo mu kwegatta nze siriimu kubanga neeyisaako olumu yes kakati munnange bano nga tetunaba kuwulira ngeri gyatugagambulamu kituufu mu butuufu bapangisiza abakaabi ono engeri gyakaabamu nedda Miranga rabiwobe wano mu district Kayunga basewo ne banyabo mbebaza mwe n'abawerekedde omugenzi kama abawo omukisa nsanyuse nnyo mpozi nziza okutangaaza ku batuuze oba ku media nti bye mwabadde mwogera byonna biki finally tumuziise agenze naye mu byonna nfunyemu ekyokuyiga nganze kubanga nganze businessman nfunye ekyokuyiga kati buli atunda ekintu kye kyonna nti ojja kunguza ne bapoloti futi 5 ku 10 jangu ne family yo tubakwate video kubanga ffe tubeera serious tukola mwe muli eyo mulimu kwegatta olumala nga gundi alina ekintu kino simanyi alabika akiba bubi katugenda tandika bakwata video to get the proof kubanga tukola tuli serious tukola we are working mwe muli eyo abamu muli eyo abamu muli mukweyagala bwe Honorable Nantaba ine bigambo byayogedde olunaku lwajjo goyinza kubyogerako kibe yabadde ayogera ku Kalangwa anyway oyo omukyala yali mukulembeze waffe wano twaguma n'atukulembera ebisanja bibiri naye nkakasa nga tetulina kye twamufunamu kubanga yatutambulizanga ku ebyo tosobola kubanga ofuga constituency oba district yo gy'ofuga nga toyinaamu yadde edduuka oba katale ka menvu kati bana Kayunga bakufunamu ki so nze nandyagadde omubaka yenna ne wataba wa Kayunga tulonde omuntu ng'agenda ng'abantu asookozesa abakozi nga 10 mu district tayinaamu yadde omudaala gw'ennyaanya era ekyo kyalina okwogera ku musajja ali serious bannange kakati Nantaba simanyi bintu bye naye nga sinaba kugenda ku Nantaba kansooke ate nzireyo ku nsonga y'okwegatta singa Kalanga teyeegatta naye nagwe yeegatta naye n'oyo teyandibaddewo takimanyi oba oyo yennyini sisuubira kuba nti teyeegatta naye kale bwonna busungu kutulangira kwegatta oba kubalangira kwegatta mwegatta nnyo kyekizibu mwegatta nnyo naye kati bwe tudda ku nsonga ya Nantaba of course tasobola kubanga Kayunga talinaayo kintu kyonna tekisoboka kubanga si mupangisa Kayunga kimmanyi nti nno Nantaba ebintu bye byalina birina ye ng'omukazi siwulirangako nti ono bbaawe kitegeeza nti ye ng'ayimiridde ye nga yalinayo ebintu bye byakola ki byalina eyo newankubadde nga sisuubira nti buli muntu yenna okubaako byakola mu constituency alina kubaamu na dduuka oba na mudaala gwa menvu oba na supermarket kisinziira naye yalwanirira abantu be ku nsonga y'ettaka kubanga teri mugaso gwa kubeera nti olina ebyobugagga mu Kayunga naye ng'ate abantu babirinako amaziga mangi nnyo ettaka gw'owooza okukozesa abantu bameka naye
ate obugagga obba bubbe oyavuwazza bangi ne bukuŋŋaanirako gw'omu kyekizibu. Kakati okufa kwa Kalangwa kuno twategeddeko nti kulimu oluvuutu bwe bagamba era nti eddogo ensonga eyo njaga tugitunuulire kubanga bagamba nti mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Kalangwa ono abadde ayita naye, Kalangwa naye babadde bamwogerako mu bulogo naye kansooke nkujjukizemu katono ku mutu gwe bagamba eyase Kalangwa mbu yamuwadde embuzi. Tusooke tuyitirawo then tweyongereyo. Enfa ya Kalangwa ezzeemu okutankanibwa. Omugenzi Kalangwa eyafudde enfa ye etandise okutankanibwa. Wuliriza bulungi. Abakungubazi bagamba waliwo omwami bamuyita Muwonge ye chairman LC5 oweeyo. Bagamba ye yasse Moses Kalangwa. Kigambibwa mbu omukulu oyo y'omu ye yatta Ssekibogo. Era kigambibwa mbu Moses Kalangwa nga tannaba kufa yabaddeko n'omwami oyo Muwonge era n'amuwa n'embuzi n'agissa mu mmotoka. Wabula oluvannyuma lw'okwawukana yafunye akabenje ne bagwa n'afiirawo, embuzi nayo n'ebulawo. Bagamba kiki ekyabadde mu mbuzi? Lwaki ono yakutte embuzi n'agimuwa n'agiteeka mu mmotoka n'emuwerekera? Be yafunye akisidenti, embuzi n'ebulawo, bubuzi teyazzeemu kulabikako. Wuliriza. Kakati nze ninawo ebibuuzo byange awo kubanga even mu ddakiika ezisembayo Kalangwa nga tebannamuwa mbuzi eyo gye bagamba eyamumazeewo eyabuzeewo bubuzi cwi wakati erirudde bateryamanyi naye yabadde akyakolagana n'oli Kayungu gwe bagamba eyatta Ssekibogo. Kitegeeza nti Kalangwa ebbanga lyonna babadde bakimanyi nti omuntu oyo ye yatta Ssekibogo. Awo sitore yaabwe bwe tugikubiramu ebituli era bwe tuddirayo ku kiri kubagamba nti Kalangwa yatta Sserubogo feffekka. Kubanga lwaki batubuulira kati? Ye lwaki balowooza nti tusobola okukkiriza sitore ku Kayongo ne tulema okugikkiriza ku Kalangwa? Bye boogera Kalangwa byonna bifu. Kati bo baagala otuguza narrative yaabwe ku Kayongo tutwale eri eya Kalangwa tugisuule. So nga ate Kayongo babadde tebamwogerako, abantu nga tebamwogerako. Kati kyandiba nti Kayongo yabasinze ensubika obanga babadde bamanye ekyama kyabwe bo bennyini ne bakyasa ekyokutta Sserubogo n'ekyokuloga abantu, okubaloga obbasengulako ku ttaka lyabwe, okubaloga obbasuuza ebyabwe nti bano babadde balogo nnyo. Wabula kirabika oli ku luno ate yaleese oluvuutu oluzibu ennyo. Bo lwe bagamba olwasiguukuludde Kalangwa tojja kubawakanya. Nze sibawakanya by the way, naye kyembawakanyamu kiri kimu, saagala beexonerating Kalangwa, saagala Kalangwa mbu bamufuule nti ali clean n'ebyokutta Sserubogo babiteeke kwoli, so nga ebbanga lyonna babadde bakimanyi nga basirise. Kitegeeza babadde bakuuma kyama. Olw'okuba ono avuddewo kati baagala okututegeeza nti yali Kalangwa ne Kayongo abeegatta okutta Sserubogo. Olwo batandise okweroopa. Naye nga bwe mmanyi ttiimu Wayase akyanyuuka. Mutaani wa Kalangwa newankubadde ayagala okujja abantu ku Wayase, naye kennyini tasobola kwesonyiwa Wayase. Wayase akyanyuuka era ajja kunyooka era alinyooka era yanyooka emyaka gyonna emabega. Okitegeera? Kakati y'ensonga muganda wange togizannyira nako. Pozi ng'oyagala tukunoonyeza y'embuzi endala naawe tugikuwe. Kati n'olw'ensonga eyo gw'ojja kwebuuza nti bano baategedde batya nti mbuzi gye bamuwadde? Muganda wange, bano abasajja balogo balina n'amayembe na buli kimu era baba batambudde dda ku basawo baabwe abaganga baabwe nga babagambye dda ti eri embuzi ebadde enzibu. Oba n'okubeera nga beekwasa kati nga babadde jealous
olw'okuba balaba nti oli naye abadde kati adevelopinze muscle politically nga baga Kalangwa yamuleeta kakati nga balaba ndowooza agenda amukola ki amutemayo influence ya Kalangwa agenda ekendeera omanyi kati osobola okubeera ow'amaanyi ate n'ofuna replacement ate nga gwe kennyini gwakoze ekigwaji wadde amaanyi naye nga ebyo byonna byonna ffe tubitwala okuba nti bikulu era